Ssekabaka Mukabe wa Lugembe Muteesa w'olubereberye yali atudde ku Namulondo ya Buganda wakati wa 1837 ne 84. Mu kiseera ekyo abasuubuzi abawalabu baali bagobye mu Bwakabaka bwa Buganda ekyaviirako bangi ku Baganda okusiramuka, era nga mu kusooka Ssekabaka Muteesa teyabalinaako buzibu wabula olw'okwagala ennyo eddiini yaabwe. Bano baatandika okwesamba ennono ezimu ezaali zitakkirizibwa mu Busiraamu, gamba ng'ekyokulya ennyama y'ebisolo ebitasaliddwa Musiraamu, nga n'olumu baazirira Ssekabaka ennyama eyali egabuddwa mu lubiri. Nga imaani oba obukkiriza bubalinnye, abamu ku Basiraamu bano baagaana n'okusalira emabega wa Ssekabaka Muteesa olw'okuba nti teyali mukomole, abamu ne batandika okumuyita omukaafiiri, ekyamunyiiza ennyo okutuuka okulagira battibwe olw'obujeemu era ne batwalibwa e Namugongo. Abamu ku bajulizi bano Abasiraamu kwaliko Mponye Buwonyi, Muddu Awulira, Mukwanga, Bazzekuketta, Bamutaatira, Kisengula, Mafembe n'abalala. Yes. Kyogerebwa amaloboozi amalala nti lwaki tubajjukira tuki ekikulu nti kyebafiira. Motivu yali ddiini nti yali ddiini. Bagamba nti gwe atali mutayirire totusaaza tubitegeera. Tetujja kulya nyama nkaafu. Tetujja kwambala mbugo. Eyo eba dipaaja okuva ku bantu kye babanyidde era kyabaleetera ekizibu. Naye ekikulu nti babata lwa ddiini lwabwe, tebabata lwa lubaale, nti bulidde tebabata lwa kintu kirala kyonna. Abasiraamu be basooka okuttibwa, abakulisaayo bannaffe nabo ne battibwa, n'Abakatoliki. Kitegeeza bw'oyogera ku kigambo ddiini mu ggwanga lino erya Uganda, oba oyogera ku kwegatta, kituleeta wamu nga bannayuganda. Kati Abaddukanya ekiggwa ky'abajulizi eky'Abayisiraamu e Namugongo okulina omuzikiti bagamba nti babulyazamaanya obutajjukira bantu bano. Kubanga kituufu kyaliwo, history ono waali, Abasiraamu baafa bangi n'okusinga n'Abakristaayo n'Abakristo, n'olwekyo tetuyinza kukibuusa maaso lwakubanga tetumanyi. Mu kifo kino kati wategekeddwawo okusaba okwenjawulo olunaku olw'enkya wabula nga ssentebe w'olukiiko olutwala ekiggwa ky'abajulizi Abasiraamu e Namugongo pulofeesa Badru Kategregga akkaatiriza nti kuno sikulamaga. Kitukakatakate okusabira abafu baffe Allah abasaasire. Olwekyo tugendayo naffe okujjukira nti waaliwo Abasiraamu abakola ki abaafa. Ku kiggwa ky'Abasiraamu waliwo omuzikiti gwokka wabula nga pulofeesa Kategregga agamba nti bali mu nteekateeka ez'okwongera okukikulaakulanya. Ono era awadde n'ensonga lwaki bakyasigalidde emabega. Kyaffe kikyaliwo ekityo lwa butamanya. Abantu baffe tebategeera mangu. Si bantu baffe, si Basiraamu bokka n'abatali Basiraamu. Buli lw'omugamba Namugongo nammwe gye muli. Ne gavumenti yennyini kubanga ebadde wano nga kimanyiddwa nti abantu abajulizi e Namugongo ba ddiini bbiri, naye ng'omukulu bw'akyogeddeko nti gwe nannyini nsonga bw'obanga tovuddeeyo teri ajja kwogerera. Nsonga si yagamba nti ya mu bbanga, Obusiraamu bwali wano emyaka mingi nnyo. Bano balina n'enteekateeka y'okuteekawo ekkadiyizi oba museum omunaateekebwa ebimu ku birambika ebyafaayo by'Obuyisiraamu mu Uganda, era omunaasomesebwanga emigi gy'emito ku buzibu Abayisiraamu abaasooka bwe baayitamu okuli okutayirirwa n'emmuli n'ebirala. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.